Muwanguzi, Muwanguzi, Muwanguzi. Mu lukungaana olutuuziddwa ku kkanisa ya Kiwunga Revival Cathedral mu gombolola y'e Butansi mu disitulikiti y'e Kamuli, bannakibiina ki NRM abakulembeze mu kitundu kino ne bannnadiini bassiza Kimunga Nkuyege okuwagira Pastor Andrew Muwanguzi munna NUP ku bubaka bwa Bugabula South constituency. The newer movement 311 era ayindi kwesimba kumukula aye nalengera wala navaamu aye for purposes of data abaise musubo n'abanzaala ate abakyamaanyi mu Butansi Elders Forum. Nze nsuubira nti bwenaawe akalulu kange Muwanguzi nja kufunamu okusinga bona bona. I'm very sorry, but I'm very serious. Butansi tetubangako na mukulembeze across Nile. Wadde nga bano bannakibiina ki NRM bagamba oluvannyuma lw'okwetegereza obulungi bakizudde nga munnaabwe ono abasinga ensumika kale obutafiirwa kufuna mubaka mu kitundu kyabwe kwe kusalawo bonna amaanyi bagazze ku munna NUP Muwanguzi. Aye abe Butansi betuba tusazeewo nti abe kisoboka kubeere balayisi bangi sukiriye tuli beefu okulima olubimbi luno okuboneka nti Bano tuda kulwana naye era tumukyose tugende kitambula kubeera ne recent. Kakati ku mulundi guno tusazeewo nga abakulembeze ba Butansi ate ba elders n'abasumba tusabire mwami Muwanguzi ono aboneke nga awangula akalulu ka Bugabula South afuuke omukulembeze asooka ng'ava Butansi gano ajja atukiikirire mu palamenti. Bano era batubuulidde ng'okusabako okuyingira omwaka omupya bwe bagenda okusabira akakiiko k'ebyokulonda okulaba ng'enteekateeka zonna zitambula bulungi. Ne gavumenti eboneke ngeri eba n'ebintu byetereeza abantu balonde bamala okulonda bakuuma akalulu kaibwe bakabale baire yeka nga bamativu bategeire bwe balonze era afunye bululu bumeka. Andrew Muwanguzi ategeezezza nga bw'ajja kuweereza abantu singa banaaba bamwesizza obuyinza. This appeal is not going for only NUP. I am a leader for all. In my past, I have served all people in church service. I mean, NRM, NUP, FDC, they all come to my church. I have served all without bias or without favoritism. So I pledge that if these people, like they have gathered, and are throwing their weight and support behind me, I promise that I will not let them down. I'll be a servant leader. I'll commit to listen to them and do what they ask me to do. Abantu 7 be beesimbyewo ku kifo ky'obubaka obwa Bugabula South okuli munna NRM Matayo Bazanya, Ronald Kirimani Kabanda owa FDC, Salamu Musumba owa PFF, Robert Gwaivu, Patricia Katagwa, Samson Moses Dizala nga bano bonna bazze ku bwannamunigina ne munna NUP Andrew Muwanguzi.